nezino kala zezisinga otambula otandika na black. Ekitubulu mu muluka gwa Kabaale mu town council e Katabe municipal y'Entebbe mu district ya Wakiso gye tusanze Maimuna Kabahuma akola obugatto mu buzi na black. Mu biseera by'omuggalo gwa COVID-19 ogwagoya abangi amagezi gamwesiba omwami we yali akola mu woteeri bwe yadda waka nga tebakyalina we bajja kyakulya. Kyanfuusinga okugenda nkola obugatto at least tutambuze obugatto tulabe nga tufunayo ekintu kitetunaza munda. Kye yakola yafuna omukyala eyali amanyi okubuluka n'amwekwata n'amuyigiriza. Kati bwe yatuyigiriza n'empiikinga ki interest eyo n'entandika okunoonyereza ku kuyiga ne buno. Okwawukanako n'engatto z'eddiba ebyetaagisa okukola obugatto buno obusonsekebwamu kuliko ewuzi, empiso n'ebirala. Bw'oba okola kano tuyinayo ekidondi osanze ewuzi eno eweddeko tuyinayo ekidondi tusalamu zino wuzi. Kiba kidondi kinene. Nze we nayigira ku clipboard. Naye abalala bo bakozesa ng'akolera ku mukono. Bino ebintu bisanga mu Majestic. Kampala. Obugatto buno buli mabala ag'enjawulo era kino kikulu nnyo ng'otandika okuluka. Ebukatandika wuzi zibeera wano mukaaga then n'ojja ng'oyungako. Okay. Kati kanoko katandika then n'ojja nako ng'oyungako. Bw'okadividingamu n'okasibako wano. Omala kasibako n'ojja n'okanyigira wano. Engeri gy'atalina lukoba lupima buwanvu Kabahuma akozesa kifuba kye okusalawo obunene bw'engatto gy'aluka. Tugenda kukola kasapatu. Kubanga oluusi mba sirina tape measure kati ne ngamba kankozesa ekyo naye bwe nagenda okukipima wali nga tape measure nga yampa kusooka nalaba nga nzigyamu ekifuba n'ekitundu. Ewuzi zino wadde nga ziba bbiri naye tolina kuzenkanyankanya. Kabahuma atubulidde lwaki. Kubanga eno oba ogenda kugidividingamu kati eno ebeera nyimpi eno n'ebeera nene kubanga bw'oba ogitandika giteekako ina giteekako ng'ogikutuddemu entuutu. Oluvannyuma oziteeka kabawo akamanyiddwa nga clipboard omulimu ne gukwajja. Okwatamu n'ositulako wano n'oyisaako kano kajja eno kano ne kagenda eno n'oddamu n'oyisaako wano n'otandika okulukira wano ku kantuko. Oluka na mpiso? Olukisa mikono kaliko olukisa empiso. Just clipboard yekuyambako okutereeza kaleme kukyama. Osooka n'oludda lumu olumaliriza n'okwata olulala. Kati black gwe tutandiseeko eno kale nkoze eki? Ewedde. Ng'okukola ka design kana aka black yokka kana kano kaweddeko. Osiba emirundi ebiri ewuzi esobola okunywera bulungi. Bw'oba todzeemu kukasiba kasigala nga kazanya. Naye bw'osiba n'oddamu n'osiba ogwokubiri. Mpola mpola bw'ogenda ogattako kyekola kyokka n'otandika n'okulaba ekituufu ky'okola ng'oyambibwako akabaawo oba clipboard. Kubanga oyagala nga kano katambule bwe kati ne kano kajje kakala nga makomo ekali n'eno black. Genda kubeera nga bweraga nga wano. Ono black, ono green, ono red. Ng'oluka olina okufuba okulaba nga kala ezifaanagana zitambulira wamu ky'oyagala kisobole okuvaayo obulungi era nga temuli nsobi. Ewuzi zino olina okuziva kumukumu okusobola okugyayo design gy'oyagala. Tolina kubuuka nti ogende ku kano. Bw'obuuka wano kaba kafudde design eba tegenda kuvaayo. Bw'olaba aluka oyinza okulowooza nti olunaku akola obuwera kumi n'edda ate bw'ogattako okuba nti akolera waka kitwala obudde. Bw'oba tolina ebikutawaanyiza tweyanga 3 oba 2. Naye ngaffe ba home based workers eno oli mu kufumba eno oli mu kukyayoza enkuba nejja. Ng'amaliriza abitwalira amuteerako soole olwo neefuuka bulungi engatto. Bwabeerawo ekyalaani olina kuba ne mota olina ne kuba ne zikaata. Naye soole zino ateekako za njawulo. Ne mugamba Mr. Kamuge eno njagala mu 40 no njagala mu 38 ng'awandiika. Abeerayo ne kano akateekako numbers eno. Python eno lugabire. Size z'omuto beeyi yayo ebeera ndala ne size ey'omukulu ebeera ndala. Atugambye nti baaguza atera kubajja mu butale bw'omubuulo emyoleso mu kibiina gye bakuŋŋaanira n'awakaawe. Abakwano boono mu kibiina b'osangayo nga oluusi atayinayo ng'akaagala n'akakugulako. Oluusi nga tugenda mu myoleso
agamba singa tezaali ngatto zino abaana be tebandisomye. Nsobodde okuweererako abaana bange. Kyokka wadde guli gutyo agamba yeetaaga okusikamu ku nsonga ya kapito anti n'oluusi ezigula ebikozesebwa zibula. Ewuzi eggwako kati bambi eyinza okutuuka nga nazizaayo omwana ku ssomero nga kati ng'ate ndina odda naye nga sirinawo wuzi. Olw'omutima ogwagaliza bakyala banne obutasigalira mabega aliko basomesa kyakola nga naffe tumusangidde ng'aliko gwayigiriza. Nga Marufu ekola ebintu bingi. Kati aliyo abalimi abalunzi abaki kati ffe ab'obugatto naffe ne twekolamu association y'abalusi b'engatto. N'okatandika ng'olaba kaganya n'ogamba wayikanzireyo wa tica. Era kati olwaleero kyekindeese. Ng'oggyeko ebisoomoozo ebitabulamu buli mulimu, emboozi ya Kabahuma ekuyigiriza ggwe omukyala atudde awaka okubaako ne ky'otandika okwekolera awakaawo naawe obeereko n'akasente ko. Era nadde embuuza bbeeyi y'akagatto. Susan Nannyanzi, agafeeyo ku Spark TV.